Endobeso. Twatmuyingidde tulabe sise jebaleko yenze Kadima namayanja ne kabogoza ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki nga batugambye okukubira aha kiki kakati mwami Kadima waliwo omukyala Gwange ankubira amasimu buli kaseera ngamba nti simanyanga njagala naye kati ate mukyala munnanga ayinza ate okubeera nga atanyagala bamuyitaani bamuyita Bridget mukwano gwo akubira bukubizi tomumanyi kiki mukwano gwange mumanyi tumaze naye kati mwaka nga gumu n'ekitundu mu mukwano akubira essimu nze mbeera ne boyfriend wange nansindikira obulabolabo naye ng'ate nze ebyo tebinkolera sibyagala kuba mukyala munnange ze bisobola bikola kakati gwe akuweereza obulabolabo olowooza ki ndowooza nti alabika muli wa bisiyaga ovudde ku kyokukyogera omulabamu embeera ezo nzi mulabamu kubanga tosaasindikira mukyala munno n'omugamba nti akwagala nsindikira ebitundu bye saagalira ddala nze kati akusindikira ebitundu bye kati boyfriend wange anyiiga bwansindikira obwo bumeseji badde good night ng'ani anyiiga boyfriend wo ng'anyiiga nga mbuzi oyo ani akusindikira mukwano gwange naye ye takkiriza nti mukwano gwange boyfriend wange naye yennyini aŋŋamba n'aŋŋamba banne eva ku musajja oyo naye ate nga si musajja ani boyfriend wange yennyini naye aŋŋamba va ku musajja oyo omuwala yambalanga musajja yennyini boyfriend wa amuyita musajja amuyita musajja naye ate nga si musajja kati akuweereza birabo ngaaki ebirabo bannange ansindikira ebirabo ebimulimuli webityo n'akusindikira obugambo kale ng'olinga ali mu mukwano naye gwe wamugambako n'omwatulira namugambako ne mwatulira nga mukwano gwange ne mugamba nnyabo ebintu byokola nze sibyagala neesonyiwa boyfriend wange anyiga naye yagenda mu maaso n'obikola yene enamba eriko Bridget kati oyagala kiki twogereko naye njagala munkubiireko muŋŋambire alekerawo ebintu byo kyovulaba nzize ku Beat FM takufunzangako oba kufunza oba kukola ki oba nti akufunzizza ewantu mutangire kale ayagala najja nankisinga ayagala najja nampahaga naye nze kale mwetangira nesagala n'okukisinga ayagala byonna abyagala mukubireko tulabe kale mukulu Kadima naye bambi nsaba munnyambe munkubirireko yesi mufumbo tera asobola kuwasa kisiraani kiri bannange kiri kisiraani kale sirikano sirika Wange halo Bridget Wange sebo jebaleko nnyabo kale nawe jebaleko obulamu buli butya bulungi kozi je tuli kakati bampise Kadima namanja ne kabogoza tuli ku Beat FM wano nga tulina obubaka bwo batutumye ani abatumye sise yabadde atutumye sise mumanyi mukwano gwange sise yatutumye mukwano gwo ng'ensonga gy'atugambye si kwegamba nga yagadde twogereko naawe ku nsonga gy'omuyisaamu kumuleetera birabo kumuyita sweetheart oyisa mu ngeri yakubanga omwagala olinga omuli w'ebisiyaga nga tagitegeera nayagala twogereko naawe ate nga lwakyagamba muli ebisiyaga mukwano gwange anti atagambye nti omuli ebisiyaga naye enneeyisa gye weeyisaamu naye yeemutabudde kumugulira birabo kujjajja waali kukwagala kumukisinga ne bimutabula ngani ayagala omuli ebisiyaga mpayisa buwayisa mugulira bulabo ne muwa treat ne mutwala ku basi ne mukolera birthday surprise ekinawo obimanyi nawe just in a lovely mood anti kakati yatunyonjodde n'atugamba nti bimusobedde ayinza okuba tabyagala mama abawala b'omukyalo tebasoboke kati agenda olaba ntanakuntwala ku rediyo kundalaasa anesonyiwe muluutu nyabo ekyo kyakoze kikyamu nnyo okay kakati anti ekiriwo ye kyagamba nti osusse kuba ne boyfriend we omuwulira akuwulirako ebbo akuyitanga musajja oyambalanga musajja bw'aba tayagala kumwesonyiwa omuveeko ebyo byandalaasa ku rediyo okububi bw'ani amwagala ng'ani amuli ebisiyaga ebifaananyi ebyobuseegu nabikusindikira ebifaananyi ebyobuseegu ku ssimu yange okitegedde nnyabo
nze muna ebifaananyi ebyange ebyobusaku gwe nali mmanyi bikusindikira just anti kati weesonyiwa essimu yange lekera okuddamu kunsindikira ebifaananyi byo okitegedde ngenda kwesonyiwa naye n'ebirabo byange maama ojja bizza temwebanja bya bintu bya birabo wano ate gwe nnawe Bridget yiga okushekinga okitegedde nnyabo katoyajjako yatiyanditulese ne twemala eggoga nyabo si byakwemala eggoga ekigambo kyembezaayo okiwulidde kiwulidde naye tujja kwesootinga nga tetuli ku redi ajja kunzijamu omusera kakati anti kyetusabaye gwe mwesonyiwa omuveeko ngenda mumwesonyiwa naye mukama amusaasire ekyo kyankoze sigenda mumusonyiwa naye nga gwe toliimu kantu kabisiyaga konna kuba atunyonnyodde embeera nge sikalina just nga omanyi just my lovely friend nti tuwangadde naye Bridget wangi sebo naye kati ate kino ekigambo kyasembeeyo okwogera kyo nakyo kitukubye wala oba nawe olabanga nawe nga kyayogedde nti sishevinga jangu olabe embwa si kyeŋŋambye mukwano mubiwulidde katuteeseeyo abantu ng'omu babiri tweyongereyo BFM wangi naawe okuwuliza munaffe Mama Dola ndi wano Luwero mabega ya poliisi teesa tuwulye Mama Dola omuwala munaye yeesonyiwa anoonya omusajja anoonya omusajja naye tuddeko wangi Kadima wangi bosi mwebale kutuweereza muganda naawe okuwuliriza amanya gange nze kansala Ssentumbe Faizo Nakatoke Butambala teesa tuwulire kakati nze kyeŋŋamba abo bombi balalika bakola omuze gwe gumu owulidde kyasembezaayo okugamba tukiwulidde munaffe n'okuvuma Kadima wangi muganda wange tukiza okusembeyo bonna abalonzi bange ab'omu bulo bonna tebaba ku pulogulaamu eno Kadima bakwagala nnyo muganda wange ne mama wange Namwanje Yudaaya mupya Butambala webale nnyo batulabire obagambe nti tubatumidde BFM Kadima nji webale kuweereza baaba kale Simba Joffe Duncan sinzidde bwazo naye ndaba bamuwayiza tumule babisiraga bambi alabanga bamuwayiriza talent search ejja mu dakiika ntono nnyo muwulire abaana balina ennyonza wano balaba bagezaawo okulabika nga beetala paka olunaku lwenkya tubagamba nti musula bulungi mweraba Endobeso kukyenda mu mukaaga tonzisiro liyiti fama ekintu buli ky'omuziki Endobeso kukyenda mu mukaaga tonzisiro liyiti fama ekintu buli ky'omuziki Endobeso